okubitya si kye kikulu. Alan Cruz, Mr. Handsome, Celebrity Track, gwe mukutu kwoli, genda maaso obeere nga osubscribinga, ogende maaso obeere nga omanya ebyo byennyini omuvubuka by'oteekeddwa okubanga omanya, ng'omanya abantu abakoze impact mu bulamu. Ayinza okuba muvubuka, ayinza okuba si muvubuka, ayinza okuba mukadde, of course, naye ng'ayina bingi nnyo by'omuyigirako. So olunaku olwaleero tulina omukyala oba muyite mukyala Ssebunya, sorry animal doctor, no, oh no, sorry, bamuyita anyway, ono mukyala Ssebunya oba muyite mukyala Kartel, oba oli muyita akamwenyumwenyu kamu Buganda ku feesi, n'alagira ddala nti omukwano kituufu gwagalwa era nga mukyala ali mulavu bulungi nnyo. Momo 19 ajja kuba tubuulira amanya g'amatuufu yadde nga manyi naye sijja kubanga ngoogera olunaku olwaleero. Mu kwemola akwata kifo kisooka era bwe yeemoola ogamba Momo 19 goba weemoolanga ku Instagram akozesa momo19.m.n awo bijomba omufuna bulungi nnyo bambi kapriti tutobye nako mu nsi eno naye kwakkana munnange tutuuse bwe tutuuka naye abasabiriza bo baali bangi ne tubagoba ne twasigazaako omukulu. Anyway, tugenda manya Momo 19 yani and n'okutuuka watuuse nammwe abamujajinga mu bintu ebyenjawulo nammwe agenda kuba n'obubaka bw'abawa. Okay. Hi Momo. Hi. Teweegiraagiza nze nja kukubira bwereere. Ogamba otya Momo? Sigamba ogamba otya. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Omuntu bw'agamba nti obulamu bulungi, omuntu bw'akuddamu naga nti obulamu bulungi, buba bulungi mu ngeri ki? Aba musanyufu mu ssente, aba musanyufu mu mukwa. Kugamba obulamu mu nsoko nnyonnyola ekigambo okuba obulamu nga bulungi. Kasita nga toli mulwadde. Ng'oli mulamu otambula, osobola okuzuuka ku makya n'okeera, genda n'okola. Kugamba tolina bulwadde bukuluma. Oli muwala mulungi okimanyi? Sikimanyi gose okingamba nga bavumanze ku social media. Nga bagamba ki? Mubi. Omukulu yalonda bubi? Byalonda akawala akabi. Ate nga musege. So ne tubawa tune. Bajja jjajira mu India. Y'omwana muwala Momo 19 gwe tulina olunaku olwali ku hot seat ku Celebrity Track. Genda maaso obeere ng'osubscribinga, obeere ng'onyumirwa Momo 19 n'emboozi ye. We tunaamalira emboozi ogw'amakerenda nga naawe olina ky'ofunye ng'olina ky'omuyizeeko. Momo 19 kati oli ku Celebrity Track olunaku olwaleero. This is your first time on Celebrity Track. So ko tuli Momo 19. Momo 19 bamuzaala, Momo 19 yasomerawa. Momo 19 amanya g'amatuufu ye Morina Luwoza, mukyala Muganda. Wadde nga mu bansi baje sitategeera. Bakusibawo? Bansibeeyo, simanyi mu West, simanyi ate Envarada, simanyi biki. Kale naye nga ndi mukyala Muganda, tuva Luweero, yaje bazaala dadi wange, nedira Kasimba Kabirongo. Kyekirala. Dadi yani amanyi? Bamuyita mwami Ssebuguzi Benedicto. Wali nnyo. Ate maama? Maama bamuyita mukyala Nakiwala Grace. Bamuzaala Kayunga. Mukyala naye Muganda yeddira Ngonge. Ova mu family y'abaana bameka? Abula banaye family yange yeri confusing. Kangame va mu family. Just ategeera nange. Muli bangi? Tetuli bangi. Naye nina obuzibu nti saafuna nnyo chance kula na baganda bange. Nti nagenda okuba nga ategeera nga mama wange yanteeka dda mu kyalo, ozanteeka banga ndi n'awamu ako ba myezi arono, kuba nagenda okutandika otegeera nga ndi mu kyalo bayitayo mu kiti. Ewa jjajja eyali azaala maama wa mama wange gwe nali mbeera naye. So nategerera awo nga wendi. Kati mama wange n'abaana abamu baalina abamu nabalaba bukulu. So saafuna nnyo chance kuba na baganda bange. Pozi kaganda kankamu ke bayita Hassan ko ke nalabako nga kato. So ke nsinga okumanya ennyo. Then ku side ya taata ate yo baganda bange ababiri abakulu nabeerako ko nabo, nafunako chance bo nembeerako nabo mu kyalo waffe Luweero. So bemmanyiira ku side ya taata nti tetufunako obudde bazadde ngwana gambu abaana bombi balina ku side tubeere ffenna. Kati kye kyataata ate kyo simanyi. Nakula baganda bange babiri nga bemmanyi.
ngera mai tuli basatu musaidi ya taata ku ya maama ne manya lwo mukulu wange waliwo omwala nzirako naye era nabo saabeera nnyo nabo kale family bwetyo ngeri so confusing. Okay, abasinga abantu abasinga kaŋŋambe nti bakumanyidde nnyo ku BBS Ofina n'obulamu bwe bakulaba n'okulaba ku TV. Momo nti n'okulidde mu bulamu ki? Do you come from a rich family? Family eri medium oba okoze nnyo okutuuka w'oli? Basically tutandikire ku family. Yeah. Tujja ku family muganda wange nva mu family embi like financially embi whereby nti natandika okwerabirira nga nina 6 years. Omuntu asobola obutakikiriza 6 years oba na 5 nga ntunze nali siri muntu nti nali mulalu ng'otandise okwerabirira ate nga ng'obeera ne jjajja. No, ewa jjajja eri bwe yafa ne banzijayo nali nkyalya awo nali ndi mutototo. I think nali ngenda mu P1 jjajja bwe yafa ne banzijayo nga ndwadde nnyo ne bandeeta. In fact etanafa nalwalirayo nnyo nga ne jjajja mulwadde. So ne bandeeta mu kibuga ne bantwala mu ddwaliro ne malayo emyezi 6. Bwe navaayo sadda wa jjajja kati ne nsigala mu kibuga ne banjanjaba ne mpona nawo na sadda wa jjajja kozera ali akaddiye nnyo. Kati awo ne mbeera wano mama ngo manya akola mu hoteli. Bakuleetawa ng'ovudde mu ddwaliro? Nvudde mu ddwaliro bandeeta mama wange yali abeera awo Nsambya. Ne bakujja mu ddwaliro ne bakuleeta wa maama? Maama yes, Nsambya we yali akolera. So waawo natandikira okubeera ne maama ne ntandika okusoma P1. Kati awo natandika era okwerabirira mpola kubanga natana nga mama akola mu hoteli ng'oyambako maama? Ate ndo nga siyambako mama wange kuba mama wange ebiseera ebyo naye yali tannaba na hoteli ye. Kati bino bya hoteli ezaawali sizibu nnyo zikunyoya n'ozitegeera. Omuntu asobola si hoteli kubanga munaye sinza giyita hotel. Oli ayinza okugamba ye maama yali akola mu hoteli. Nedda hoteli tuziyita nga mayi bino butoni nnyina omuntu ateekawo n'akadaala ke n'afumba oli n'ateekawo kati ngamba naye naate baakolera n'agenda n'abaswamira tukuyita kuswama n'ogenda nga kukuba ononoonya bakasitoma abanaalya emmere n'obaleeta ewa boosi wo n'abaguza ebintu ne bakusasula. Kati nga sente ze maama zaafuna kuko saali tezitumala kitegeera nga tesobola kumpeerera tesobola kunnyambaza tesobola ate kusasula nnyumba. So nange n'ensalawo netandika nga okuyambako abantu kati nze nga nfunayo ate omuntu omulala kati nga mbooleza ebintu. Klasi ki? P1 nga mbooleza ebintu. Bwe natandika okugenda nengenda mu P2 jjuke omuntu omwoleza ebintu akasami bakozeseza n'oyoza ku myaka gyange gye mito ng'oli akusasula. Kasaa netuuka nange netandika mu P2 myaka nga 7 oba 6 ebityo netandika okuyita bakasitoma. Ngenda nempita bakasitoma ono olya ku mmere bakkiriza ng'omutwalayo nga basanyuka nnyo ngera bakusasula ssente. So kati awo ntyo natandika ngera ezo ssente bwe mmala ozikola nezitereka nezingulira obugoye oba ezigulira ebitabo bityo n'ogenda n'osoma. Kasaa atuuka mu kibuga school fees nezigaana maama tazisobola ne bantwala mu kyalo e Luweero. Noddayo season 2? Nedda eri yali mu kiti. Kati ngenda Luweero wa taata awo nagendere wa taata embeera etabuse nantwala waffe e Luweero n'embeera eyo n'ensomero eyo nga mu December komawo kamp. Olwo Luweero osomera mu ssomero ki? Balita Nakaseeta oba Nakaseeta RC gye nasomera. Nagenda mu P3 P4 P5 P6 jjajja wange n'afa nenvaayo mu kyalo netukomawo mu kibuga nenzeera ku St. Kizito gye nasomera ka P1 kali. Kati ku St. Kizito eyo naye nensomera bazadde wange school fees nezibalema era school fees wa St. Kizito nze namwesasulira amaze otuula P7 naye kati awo mu kutuula P7 byali bizibu nnyo embeera yakaluba nnyo nti nali njagala okusoma nga njagala ntuule P7 naye nga sente tewali ng'omanyi P7 muleete kino muleete kiri mukole kino bitegeera nga tebiriiwo. So ng'oyinza okwesanga nsomyeyo wiiki emu nentuula aka weeks 3. Kati ekyasinga nga okunnuma nga bodda kusomera ng'omusomesa agamba
no mwana lwaki tayagala kusoma okitegeera naye nvuma saagala kusoma tomanyi lwaki ntudde tomanyi n'essente ze ndese kusomera ozijjeewa oba okitegeera so ekyo kyanchallenginga nnyo naye at last namala nentula P7 kati awo namala P7 nengamba kati omuntu alabye secondary ngikoze ntya netubeera awo muvaaka biki kati awo muvaaka awe wagire wetuwulira ekibiina kye bayita Wundugu family oba wakiwulira bakita bati Wundugu family kya musajja mu Tanzania ng'abaana bazina bavanga mu maze secondary maze P7 in fact nga sinabana kumala P7 awo nga kibiina kijja tukiwulira ate nga oba ozina father oyo ng'asobola okulabirira kale financially nakuwa ku busente so ne tukijoyininga mpola kyakuzina gwe ngoyingidde nga dansa ekyo kibiina kyali kiwelcaminga buli muntu era abantu bangi nnyo abaana bangi mu parts ez'enjawulo mu Uganda abava eggulu abavaawa ffe twagendanga nga bagamba n'olunaku lwaleero nga buli gurupu abantu twalinga bangi nga buli omu ajja n'alaga kyalinawo yeyo engeri father gye yali asobola okulabiramu abaana nga musanyuse ate ne mufunamu bwe bityo naffe tufomingawo ka group waliwo akikubbirako n'olyoko yes waliwo abakitubbirako ne tukiyingira netandika okutraininga ngewaka waliwo n'omuwala mutannamwanje omanyi kati ensambi awo walinga w'abantu bamanyikiddwa like okulirawo n'ozaalirawo n'oli n'azaalirawo bwe bityo kati nga tulinga family akatundu konna kati omuwala waabwe balina ka radio bambi ateramu ziteepu balinga bana biteepu I remember nemukuba omuziki netutraininga netugenda netushowcasing omulundi ogwasooka father n'atusiima batuwa zi t-shirt biki kati awo wetujja amazina kale in short wetujja amazina nenjigawo okuzina father nembeera waawo ng'ogenda olusi bambi nakuwayo 10 wegityo kati secondary etuuka bajja banoonya waliwo essomero lyajja linoonya abaana abatudde P7 nga wayise bo tebafaayo bofunye first grade oba ki yali omubende as long as wayise nga sifunirawo ka chance kangamba ate bino bijja kukola nga neesooteekayo tu nga nange nga bannaye wendi namaze nti wamaliriza nti ye leeta amannya biki mulinde results zammwe zifulume muzireete nazo ekyembi nali saamalayo school fees wa P7 basigaza passed kati bayinza ogimpa nange nali mujagujagu nga sijja babanja mmeka baali babanja 900 nange nali mukalukalu nga sijja busera ngamba limba nga mumanyi n'ekiriwo results zange zaakomawo ne tuzijjayo naye munnaye twatuzitutte mu kyalo simanyi ne zijja oba manne n'eboozi nabijja nange simanyiyo ne bijja kakati tuli mu kugiraawo tugenda kuddamu tukozese ebipya naate obudde n'essente mbadde nsaba muntu ale nsome otunaa tubitereza nja bibawa nti kale nga bakkiriza nga sigenda sisoma senior 1 senior 2 senior 3 naye ngeraawo nsoma nga tukomawo mu holiday tuzina kale ate okuzina kwava ku Wundugu olosomera ku somero ki baliita highway liri eyo mubende saidize mubende kati nga tukomawo mu holiday nze sirina holiday gye nali nnyumiddwako mu bulamu ng'abaana abalala mbu holiday kati agenze mu kuzannya agenze kukyala okitegeera holiday zonna nalina ng'okukola bwe siba mu hoteeri tubeera mu mazina kati ekimu twatuka ne tukikola abantu batandika otwegomba ng'abayimbi abamu batuyita ne tuzina ku shows twitwakoma okwo bayimbi kyennaku ezo waliko ono gwe bayita soft chali oba mumanyi junior yasooka kweyita junior chali kani alitusa soft chali alina n'akayimba mukamanyi kaakola oba bakayitaani nga kakola kati oyo nga tumuzinako mu kavidiyo ke nga tuli bato tetufuuka basalebu ku kyalo abaana nga twatandika tuletera bizinesi oli alinayo simanyi bino bya nigine ezaalingawo nga bayitaffe nga twekunganya tugenda tuzina ne mama waffe yali mujagujagu nga naye abyenyigiramu mama wo tafuuse manager mama nga naye dansa osaaga nga mama naye abyenyigiramu wali nga sente wezijja tewali asigala waka oba oyagala oba toyagala ng'olina obyenyigiramu ne bakunganya obwana sente ziggweyo tusanyuse abantu
nga ne tuzina nange okulanga nno okuzina kulimu ssente. Awo ne tumala nsasulangako awo mpola nera mune school fees nezimala nezituka nezikola ki jjukira okuzina tokujja kufuna buli kiseera. Ne bigaana omusiniya 2 bwe byagaana ne ngamba nkoze ntya Alan ne ngamba sinza kuleka kusoma kuba baganda nange tebaasoma okitegeera ne ngamba sinza kuba mu family nga buli muntu yenna alemeddwa nga buli omu atakkiriza mbu wekigaana kiba kigaanye ne ngamba nze tekijja kukola ki tekijja kugaana. Kye nakola musiniya 2 byagaana nga ngenda ngamba kambeera awo sigala bwe kiba kye kinampisaawo era second term ya senior 2 saagisoma nga noonya mukwano gwange mita Jovia nga ntwala eyo mukono abanfunirewo omukyala nga ngenda nkola obwawusigala naye nga nfuna emitwalo bannange emitwalo gyali 3 omwezi nga zenkolera okomye musiniya 2 senior 2 olwo biganye nga gyenkolera nengamba kansonda ali mu third term nzireyo nkole kuba amagezi nali nga ina nera nga omanye ebizibu gatuka ne gakendeera nengamba kanzikole nenkolakolako awo atawo ne bigotaana mama ate naavaayo twatufunye omuntu akanya ne maama nangamba agenda basira biki nayo nenvaayo nenkomawo mu woteeri ngezamu nentunda emmere buto bwe namala mba ndi ku mulimu okwo ntunda mmere nga sigwa ku muzungu nali mukazi mujagu nagwa ku muzungu mukazi yali Mungereza musiniya 2 awo okusoma kugaanye mukazi yali Mungereza tuwayizaamu kawo mpola nga wenkola emirimu gyange era akola mu famasi awo ensambe naye nga buli wajja ampitako omunambuuza naye okola biki nga nenkola bino na bino tutunda mmere mpola zungu lwongo oyinamu oba nayogeranga na biki nsinza bijjukira naye kyowomanya nga kasita ogatta n'ogamba you know fees no fees no so oba sinza kulimba luzungu nange gye nalusya nga mukazi nangamba nenganda ebiseera byabana kusoma nga tosoma nze munnange era fees no okyogedde nga omukazi bambi nga omanyi babeera so touched yabeera moved ne story yange gye namugamba omukazi tatandika awo yazuuka ku makya nga ngamba gy'obadde osomera ssente mmeka nga nzimugamba mukazi tamperedde third term size okusoma essomero third term ngimaliriza omukazi aŋŋamba nendako tuddeyo mabega obwawusigala wakolera inaku mmeka ewa obwawusigala ate nga obwawusigala nabukolako ne mu P7 nabukolako ne mu P7 ono musiniya 2 wabukolera bbanga kati musiniya 2 nabukolera emyezi gyali emeka oba gyali 2 n'okoma mu wooteri nenkoma mu wooteri okay sindika emboozi osanze omuzungu amperedde mazeeko siniya 2 mu siniya 3 aŋambye essomero lyoyagala oba tunoonyeyo eddala mukupipirawo nenga kati noonye masomero ki nze naluwa bwe nakula mayindi mukazi munaku sirootanga okubeera mu masomero ga bbeeyi ye noonogaloota ani anaakutwalayo nengamba naluwa bwe nzizeewa ndaze mu ssomero ki bande nga mukono ngamba jangu eno nga omanyi groups jangu eno wanyuma apaasi jangu kwa paasi wanyuma ne makindi awo jangu kwa paasi wanyuma singa nange ngamba muzungu apaasi muzungu era ngamba St. Peters konze nga mpulira eri si waffe konze kwa paasi wano wajja kunkola bulungi muzungu yete yalonza nga agenda ngamba agenda obuze nga mbuuza fees bitabo nga bisasula lumu yasasulanga na mu banka ngamba kati naawo kandi oluvimbo nga nsoma kati awo ntuuka mu siniya 4 omuzungu addayo Bungereza andekera omukyalo omuddugavu nti batambula bulungi jjukira twakulira mu bantu abawansi abantu abataagala kulaba muntu alina waatuuka so baafata nnyo omuzungu oyo okulaba nga tampeerera okitegeera bamufata nnyo ne bagezaako okulaba nga bankotoggera aleme kumpeerera era omuzungu yagenda ebweru nampeererako ka mukazi gwe yandekera nga sebo naye ampa amateeka okwogera n'omuzungu nina kusooka mulaga biki bye mpandiika sirina kuba na nnamba ya mukazi muzungu email nina kusooka kutuula ne mugamba nti Josephine mane ngenda kubuuza ku Cheryl naye wandiika omala wandika nga abitulamu nga ajjamu
byatayagala akulekeramu byayagala omuzungu bwajja alina okutraininga bwajja mugambe kino ngaiza nokugamba mwebaze byakukoledde byotalabako yes byotalaba nako byotamanyi bayakoze eki mukazi wato bayamulimbanga ki byotalabye. Well, I remember ali ngambako omuzungu okunteka mu boarding section mukazi n'agaana ate nenanzize wakana atandika kunkwesanga house galo akozesa bino akozesa biri buli ngoyeze nozoza nengamba nayo no mukazi we stamtabuki bachalumu nengamba kamuvira basigaza omuzungu we basigale naye so nayo ne muvira nengenda mama wange kansanga hajati nemberanga keyo mpola mpola bwenvayo bwenkomawo bwenvayo awo senior 5 yatuukira senior 5 ateo yali ya tabu yali ya tabu nnyo nti ataawo nga mama ate embeera etabusi azze ne mu kyalo andekedde kaganda kanga akato nina okweweerera nina okaweerera okitegeera nengamba kati bitabusi omuzungu bamututte nenga kati nno wano nina okwefaako nga gekolidde saatuula nga noonya kalimu awe kabalagale w'omusajja omuyindi natandika kutunda zi CD ntunda za film firimu musajja nga alina ne zi fridge TV we bityo nga tukola nga mpe emitwalo 9 omwezi naye nga takuwa sente za lunaku muganda nga ali waka alani alina okulya nengamba kati wano sifunamu kati musajja ono ajja tugamba agenda tuwanga ekyemisana konze kati wabawo ekyemisana sijja kulya kyamisana gabbiri zange zampeza ekyemisana nzitereka nezitwalira muto wange nafumba omuceere n'ekkedo nze lina nsiibayo kuva ku makya nankakuba okuva ensame paka kabalagala buli lunaku emmere njirya waka mfumba omuceere gwammwe n'ekkedo wayafumbanga na hafu musajja wato bakoota simanyi n'ekkedo byokka abetulya nitubeerawo bwentyo nensobola okumalako senior 5 nekatuukange nno nenkaweerera mpola olusabajja nakwayo katiipu abantu obusente nga sina kyembukolamu wabula mbutereka bulina kye bulina okukola muto wange nemwera naye n'amala kati awo senior 5 era ne byeyongera awo mu maaso n'atera ogenda mu senior 6 embeera neetabukira ddala mama n'alwala muto wange naye tugenda mu third term sinza kusubwa third term naye third term nengamba wano bitabusi nenyingira karaoke kuba nalabanga omulimu gw'omuyindi waali tegumala emitwalo 9 tisobola kummazaako na muganda wange na maama wange nengamba kati wano noonya omulimu gw'ekiro nga nagwo sigulaba oguyinza okukola ne gutuwa sente zimala nga teguliwo naye nga teba ogenda n'ozina ofuna sente zo okitegeera nengamba kati wano kasita nali nzinyeeko kanzire mu karaoke nenyingira karaoke buto nze ng'ekiro nkuba karaoke ku makya nengenda kusomera olwo karaoke nga yo ofunayo mmeka bakusasula lunaku bakusasula lunaku kisinziira gwaje mugenda muyinza okugenda ewantu ne bakuwa 5 ekiro naate nga making sure nina osanyusa abantu kuba abantu abo obasanyusa ovaayo ne 10 abagaga bayinza osanyuka bakuwa sente ng'olina making sure osanyusa abantu era nze nali anti banda mukwemola mu video balowooza mwana yeemoola byava dda nze nakolanga practice oba rehearsals nze sobola stage okuyimba noyimba olimbala muno nga tolumanyi fe wajjanga ku stage ng'oluyimba lw'omuntu olina obbanga olumanyi okuva gye lutandikira paka gye lukoma no rehearsing each and every beat bwentyo bwe nakolanga nina osanyusa abantu ne bampa sente mwana tunazifuna nemperera muganda wange nenewerera nengenda mu senior 6 olosomerawo maama nnyabo byali bitabuse nga nina kusomera baliyita bahayi kuba ku wapasi nasomera senior 5 tamu oba emu oba 2 ne bigaana nga sente zeeyongedde nengenda kabahayi abasomesa nabo ne bankwata ennaku nanga mwana gwe olina amagezi naye lwaki bw'oba oyagala okuyita senior 6 bakulina essomero tata wange obaani yabimugamba najja nampagulayo nanzijayo nantwala ku janani taata bino ebiseera byonna bino byobadde ohasolinga nga tamanyi tabiwuliranga nako kati taata oyo lwakuba olusisi muleeso taata waliwo yakuweererangako kanze tamu ziba 3 ayinza okuwaayo taamu emu oba olusi mu taamu n'akwako kitundu ng'olina okweyongerezaako
kuba netayina musajja atwakanika masimu kati nga olusa kuwaako ekitundu olojja nga tazina nagamba sirina okitegeera n'ofaafagana lulwo ye mama teyampeererako kuba ye ate yali birala ate naye so awo taata nanswa nantwala kuki ku Janani bwe yantwala natane taata naye yantabula yandekayo bulesi tubaze olujesalinga alujesalinze akoze bukimu nandekayo sifaafaganye nga sente mpitirivu zinkanudde amaaso nakuba endongalani katono ngifiireko okusasula sente za Janani taata yantwalayo tamu gye ng'olina okuba karaoke nga nina okuba karaoke kuba sente za Janani nzaali nnyingi nali mu senior 6 mugenda kuregistaringa simanyi biki nga sente siziraba taata agamba talina kyokka yakutwalayo mu sente musomere sente nnyingi ne bano wano bitabuse nakuba endongo kujana naba namu tebammanyi kuba saasomanga buli lunaku nze olwe mugenda ku kizinga nga mugenze kuba ndongo n'ogikubira wiiki okomewo ne sente so nenjikola naye Katonda yanyamba at last ne mala senior 6 lwakuba abantu abasinga tebakitegeera osanga omuntu n'aveeri n'akuvuma oyo by the way kyaleetera n'ebbanga okuyimba olimba lwa musege nti abantu bannakula nabo babandabako ensambya nga nkuba karaoke oli akwogera nagamba oyo mwana musege bakubanga karaoke wano talina namakulu gayina oyinza otya okwagala omuwala nga oyo yakubanga karaoke my friend saakuba karaoke nti njagala saakuba karaoke mbuba nali mwononefu karaoke owaffe yabanga wa family okitegeera ntana nikuze naye tuli ba Luganda twetwalanga ba Luganda ffenna baani twalinga baana ba ku kyalo tekuli muntu n'omu yawasaako omuntu mu karaoke tekuli muntu n'omu yayagalako munne ekibiina kyalinga kya katundu kaffe naye omuntu asobola okuva eri n'akuvuma oyo omuwala gw'oliko musege naawe baakubanga ano karaoke ne muwala wa karaoke omusuubiramu ki Alan Cruz ge mannya celebrity track kwe mukutu kwoli genda maaso belengo subscribing Momo 19 emboozi y'enyuma eri so inspiration naddala eri omwana omuwala I believe banji nnyo muyita mwene embeera naye nga ekyokuginyumyako oyinza okukwata ofuna platform osobola okunoonya Matter of Divorce ku Facebook n'omusindika ka message ye producer wa Sheno oba no inboxing Alan Cruz ku Facebook Alan Cruz ya CRUZ Cruz then tubanga tukwatagana tubenga ate tusobola okuba nga tu-inspiring abavubuka abasigadde ebweru eyo okitegeera so Momo 19 so ova ku Janani obulamu kati ofuluma Janani nfuluma Janani mala gifuluma ngamba kala tewaliyo university olugendo olwo nengamba nkoze ntya nze omunaku waabwe era nezaye ekyenaku nze saawumula buli holiday oba ya weeks 2 oba ya week emu nga nnoonya mulimu bwe namala senior 6 bwenti ndensanga senga ngalo senga nga weekabalagala nga senga kati omanyi maze okusoma naye bali njagala kweyongerayo naye nkoze ntya njagala mulimu senga anoonyezezza akaawo nfunye omulimu nga ntunda ngato z'abasajja ne keeki n'obusimu nasanga abantu batundira wamu kati omuwe yampa omulimu nono nansiime yaddako n'oli okitegeera kati bonna ne bampanga nze mbakwasaganyiza omulimu ng'onampeeze n'onampeeze n'oli nampeezize kati nenkola kaawo mpola mpola nengamba naye kati bannange embeera eno nenkolakola kaawo nembeera kaawo nengamba naye nina okuddayo okusoma nasaagala kukoma awo nengezaako ngenzeko ku KIU ndabe nenge ebisale bingi nengamba ate bino nabyo bitabuse sente mpitirivu nengamba nkoze ntya ngezeko ku YMCA okuba amasimu nawo okutuukayo koosi gye baŋŋamba nayo sente nengamba kati nze nfudde nkoze ntya nensooka mbeeraawo nensooka nkolakolako mpola onasondawo ku busente nenzirayo nengenda nensooka nsoma gundi nensooka nsoma film writing and directing ebyo nasooka okusoma osomerawa newa Mariam Ndagire nensooka nsoma ebyo nengamba ate bino koze kuva buto nali nzannyako
nazanyako ku bya stage nga kyali kato awegambidde wenewererako nga ndi kato etata fo omuto yali abirimu n'ensoma ebyo film writing and directing nembimala nengamba kati nno wano nina okunoonya ssente era sina ekyazinoonya munaye nja kuddayo nsoma ebirala. Wakuba wakoma ku film and gundi film writing and directing awe nakoma nansonyiwa bannaye film writing and directing awe nakoma kuba nagendako ku university nagendayo bana nanfunda ntono nga ndaba ssente sijja zisobola naye ng'ekibiina era nakiyingiramukko nembeeramuko katonda ngamba owaayo kambiveemu naye ng'ate era we nali ngenze okusoma mascom. Mariam Ndagire yakyakujjukira nnyo era bambi anjagala nnyo ne bw'ogenda n'ombuuza n'ogamba nina movie yange noonya director ajja kugamba n'omwana nkola ne nalowooza ajja kugamba oyo mwana mulungi. Ekyo kyo nkisobola ekya film writing and directing sobola wandika movie sobola gidirecting ebyo ebintu ebinasoma naye ebirala nja kuddayo. Kati abantu bakulaba ku TV mawulire TV ogiyingira otya you wake up one day? TV njiyingira maze okugenda wali ngenze ku KIU ebisale biwanvu pushinzeeko awo nsomyeyoko kandaba ebyo batusaba requirements nyingi nengamba ano sijja kwonoona budde anze nali nga ndowooza nnyo ku ssente kusinga beera ano ate jjukira nze nina okukola nina okugira eri omwana muto wange nali mufaako nnyo ate ne maama nga nembeera nengamba sijja kumalako nga manyi tuition wa university aba mungi nenga sijja kumalako nenga kasita nkuze bwe nafuna omulimu omulungi nja kweyongerayo nze nganze ngende nsome ku university gye neetaaga kati mba ndi awo nalina ku mulimu nga maama bali waka balaba TV bagenda okulaba Mariam Ndagire alanga ebyo ebitu nga bantwalayo kati awo mu process y'okusoma Mariam Ndagire nsomye awo biki wengwira ku waliwo mukwano gwange nasoma naye muta Anne Nangweso ng'afuna gye yamanye w'omusajja muyita Juma Kasujja bw'amanya Juma Kasujja Anne agendayo bayita abazannyi Anne ngamba Momo yali asoma editing in fact yali asoma film writing and directing Momo omanyi waliwo endalabye balanga baagala abazannyi baagala biki ne kati gwadde wasoma film writing and directing batomanyi okuzannya kyangu okozesa chance eno nga ngendayo ngatuukayo batugamba okuzannya naye nno eddoboozi ttono nga sirisobola ngamba nga nze njaga kuwandiika na ku directinga omusajja ngamba nze ndaba osobola okukola ki okuzannya ba auditionings awo wemala okola auditions omusajja ngamba oyiseemu kye tukole tugenda tutandise tubadde n'omusajja naye ng'oza alina gy'atwongera tuzanye emizannyo nga givaayo tushuutinze tuze mu byalo ffe tuddugadde naye nga firimu zivaayo zikomeeyo munda tugenze ne mu bya asha atadde mu bya asha tutandise okuzina tuzinye ku mikolo biki batusasudde bose babasasudde kati omwami yennyini yali akola ne ku Star kati ku Star nga alina productions programs ez'enjawulo kati ku program emu kwe kwali Dana n'abatanzi ne Rose ne Mama Dawson kati munnange nga bafuna mudoozo butakanya ne Diana nga jangamba omanyi nti ogenda ku TV oze ngenda ku TV intya ntandikirawa abazendeka kati abantu mbagambe ki nangamba ojja kusobola atooza babiriko bonna babisoma naye ebintu obiyiga muntu bango badde bino oba osobola ozanya emizannyo osobola okukola ku TV nenga ano omusajja asaaga nga Mwami Juma osaaga naawe byosaagiramu ate tebijja kukola sisobola nangamba ojja kusobola osaaga nga neebuzaabuza olunaku olwasooka ng'asirika olwokubiri yankwata ku mpaka nga ngamba jangu mperekereko ku UBC nga tugenda olwatuuka nga ngamba kati omanyi ekiriwo ogenda awo ku mpewo alani natuuyana natuuyana omanyi kutuuyana ezikulukuta natuuyana ne ngamba nfudde kati atugenda tandika nti nangamba tuula ate olina okuba sharp kuba babadde sharp yalinga debate nga ntuula nga tutandika omulamwa nga baleeta byali byakkaayana
nze n'okubuuza abantu nga sina naagira basobola banya gange nze naluwooza bwentyo we natandika nga mmalanga mmanyira nti bakuba amasimu gatandika n'okumpaana bane mutwetedde akolako nze awo nno amaanyi gajja olwokozesa molini nalowooza molini nalowooza abantu baze bakuba essimu omuwala okyateeseza kirungi omuwala ono amanyi okuteesako nze okay netandika ofuna confidence neŋŋamba okay kati wano kijja kukola naye nga nze edda naye simanyi nti abantu ba TV baba b'amaanyi sezinayisikanko ku makyane nawa TV mbu serebu nerinyiranga ne taxi tombuulire nerinya taxi nerinya boda nentambula oba TV lwakuba yali entono kati tulabona abantu nga bakusasula muganda wange nga nsasulwa 3,000 olunaku buli lwokoza tesho yali ya mulundi ogwo mu wiiki nsasulwa 10,000 nga n'olusi ozibanja bannange 3 zange saazifunye munaye mwami Kasujja ate weeks 2 ziri eziyise 3 ke kakaaga saakafuna nja kakuwa omwezi ogujja kati olova ku star nva ku star kubeera n'ekyanga bwekyanzi neneegoba nga ndaba sifunamu 3,000 ana nolina okweyambaza olina okukola enviiri olina okuteekako transport kwegamba nga olaba bikumenya nga sirina wenfuniramu ate nze saagala kwonoona budde we sitafunira ne ku hasa eriyo nena gye wali oyitamu esiŋŋana awo nze ndabanga waggwe yali atuuse ate nali ntuuse biki ku 3,000 eri haso nali nfuna kyoba oteekamu eri haso nali nfuna gaye nakuba nkalyoke wange ne bakuweeta n'onooteekako ab'empizi bakuwadde nga sente ozifuna ne zikola something so ne weekyanga ne weegoba neekyanga ne neegoba ate seegoba nzeka ne bannanga bonna ne beegoba nga bala ne mugisuulawo ne tugisuulawo ne twawataweera bakati kuliko baani simanyi bayava nawo dda kati noddawa awo we nagivaako nensireka nentuula nsooka mbeerako awo ewaka katono ng'era bwe nnoonya emirimu gy'okukola nze situula nnoonya kati awo mba nkyanoonya emirimu gy'okukola mukwano gwange era y'omu ani nankubira awo nesooka mbeera mu movie ate buto ne tutandika okuwandiika movie tugenze tushuutinge bwe bityo mukwano gwange ani nankubira nanga Momo manye ekiri ku believe waliwo TV gy'ayita believe konza ate believe byebiki nti TV mpya yazze konza otyo bampaddeyo omulimu jangu ani akali akatono akaddugavu ako naba jangu nga nange saagira nga mugane ani ziba TV byantama sibyagala kyeza mazima sotanga okukola ku TV ge mazima tekipyangako na mu dreams zange ninga tuwali yagala okukola mascom nali njagala naye ekyo kyajja luvannyuma ngolo nnyingidde ate mu bintu ntandise ebintu by'okukola mu gundi simanyi ebyokuzannya ate simanyi gireeno kisekera industry gye nalimu awo kate buli muntu gwensanga ekyewuunyisa jjukira edda mukutta naye njagala nnyo okuba omusawo nembeera confused okuba ne commission gye nakola ku HSC nali sijagala naye njagala nnyo okukola sciences ne maliriza mu arts kati we namala nembeera confused kati kyenalinga nina mu bwongo bwange kyavaamu nga kati nyakola nti awo naye nga lugwensanga agamba mascom koza kiraka kati eno yetunda ozabuja alina okuba nange gye nagenderako naye nga njikola nange si yali eyange naye lwakuba abantu bakola ki bajogerako nnyo so joininga believe kati omuwala ampita nzija ku believe naye nga mugane ani sibyagala ebya TV naye nenzija ne bankozeseera awo gundi screen test nenjiyita nensanga Alan Cruz nga baabaye boosi piddi so nga gwasunsula onaagize nenga Mukama Katonda nga tukutya nga gwentya naye musajja watu ng'otuuka n'ogamba Mukama wange katukeredde ku mpewo nembuzaala ne banatusasula bannange naye nga n'okubuuza mbula kufukamira ati twagamba kyoze nibeke afukamira nze nafukamira Alan tugenda ddi ku mpewo okay lindako banaatusasula obuzibu mwagala nnyo ssente nze njagala nnyo ssente munaye ndi mukazi wa bizibu nva mu famire ezijukira ng'oŋŋamba at least newe bampaye ntono kuba Alan nina ebizibu ng'ojja n'okukona ku ofiisi yo Alan Cruz Alan tuyina ebizibu annange tunaagenda kati awo ne tubeerawo twakola sheyo nga bagiyita batya the bash
In fact abantu ndoza bajja concept ye aba bakola ebyolugambo ojuke yalinga ezaabo ze tulaba ku TV z'endala ez'olugambo bwe yali ngolo tuina kagundi tuina ka promo bakaita welcome to the Shamanyamta Allen Cruise alongside Momo the Splendid bade kati mwankuba ekyasi bangamba okukyusa erinnya bangamba erinnya Morini naluwoza nti terikola ngamba nfudde bine byesoga nga sibisobola sai ya Splendid nejiria nga tugenda shooting a promo regular Momo the Splendid hana kantu ako kakola oletuvaho nga tewafuna nenzireka buto kati awuzireka nze ntandika kubala genda kola sakulekayo wandekayo anti omugongo piddi bakugoba mango nayo badde wetaaga obyogera tuze bantu batumanye gye nvudde kale piddi gwe basooka ogoba nze yali amuvunamira nensigalayo nemmala nange neneegoba nga ndaa tebifuna nenzireka kati awo nempulani nga genda kuba kyeyo bala bikigenda kuba kyeyo mandi ngo olusimu luvuga okuva Mr. Alan Cruz Momo maye ekiriwo mbu kiki olwo tufuuse bakyali bafukana bakyali mbyokusaaga mbu muki waliwo wano omulimu ku BBS konza jangu nenge nanze nga nenze nebya TV ye nakugamba nti nga nakusikasika nga Momo jangu tukole ku BBS nze saagala kale nja kujja ku Tuesday batugambye tulina okukola demo leero screen test nze sibyagala nze nabiko bannaye Momo ate no nga waliwo rasta nga ngamba Cruise bw'okola n'omuwala omulala ogudde funa gw'obadde okola naye eri akutegeera mujja kuyitawo bannaye kanegayire Momo Momo jangu tukole nze nabikoowa Momo ojja kukola Momo notukaniza nange n'otuka ngamba kale nze jangu ne bwonkolayo shows nga nnya negenda kumpewa ne bwogenda n'okuba ebyeyo nojja ne weegoba naye okumanya wali just lucky twajja nga ngoba nnyo sheyaffe etandike nojja nga shenaatera okutandika ne weegoba nga promo eri kumpewo nze tebampa ssente kati awo neegobye Cruise nze sigenda kudda Mr. Kigozi oyo ali ku NBS mwebaza nnyo alaika alina kiyakulabamu Mr. Kigozi nankubira essimu nangamba oli omuwala gw'obadde okola naye aliwa ne mugamba munnange yeegobye mbw agenda bweru nangamba kayiteyo mpe essimu yaako gomanyi kyekitwala boosi ku brand ennene takulaba nkona bw'okola ne naakugamba hello Momo enkya jangu office nkwetaaga Mr. Kigozi bambi nampita nantuza mu office twafuna emboozi nnene nnyo naye ne munyonyola kuba nali omutoga agenda nga okuba buli muntu ebizibu byo naye namutuuza ne munyonyola ne mugamba mukulu Kigozi nze bwenti ne bwenti bwendi ewaffe bwenti ne bwenti nze ettaala eriyo buli omu gyatunuulidde kati bwe nzira wano okutambula nga transport aba mungi spendinga omutwalo gwa transport buli lunaku nga sifuna abaana omuganda nge anize mama wange anize okitegeera mbasifuna nino sasula rent wensula okitegedde ngamba nedda tebijja kukola nga nsi ova mbadde mbivuddeko awo n'atuwa ka allowance nala ndo nange nebaza ku ekyo walwana walana ka allowance ka allowance ne kayingira bantu baitu kyatambuza ebigere ne pressure ya show kutandika ne bitandika byonna ka allowance ne batussaako ne tukola naye olunaku lw'essirierabira lwe lunaku lwe baasooka otussa ku mpewo za telefayina basanyuka naye nga bugonna maanyi ga Momo kwekalakaasa so emulina kwekalakaasa awo ne tuvaawo omanye olukokola olwali awo ebitwa TV birimu enkokola nyingi siba boss naye bannaffe bennyini ngaalaba tosaanidde naye nkubulyeko Mukama kyaba ategese nga kikyo oli ne bwakolanga atya ate alina kugamba omuntu ne bwakulimirira ove ku BBS nakola buli kimu nakola ku BBS ogamba Katonda weebali kuba Katonda aba alina ekisinga ku BBS kuba nzijukira nga twatula mu production nga batugambye kati olwo nga buli omu bimutamye kati olwo Kigozi agambye show y'abaana erina otandika I remember nga tutulansiga kati no mufune erinnya bwe mba temufunye erinnya temujja genda ku mpewo ye bulabe ebingeji bwambalamu era ne temunatuukagana na mutindo eba nange muno bukola bikyebe I remember ne tula wansi ne tugamba batukomyewo erinnya lidda bashi ne baligoba lya luzungu ne bagamba tukola erinnya ki kati ebiseera ebyo kwaliko oluyimba lwa Palaso kyova ogamba
ffe tuliko. Ffe tuliko. Bagamba akantu kakoneko nnyo nze naleeta erinnya eryo ffe. Ngakonyeko maama. Waliko olimbala palaso. Anti kyekigambo ekyaliko. No, ate nze saaleeta kigambo ekyo okusinziira ku limbala palaso. Remember nawe amannya gaali mangi. You remember? Nawandika amannya nga 5. Kati ne tubatugala njagayisa mu bantu bule muli asongako. Nzijukira twayogera ffe tuliko ne tulyogerako ffe tuliko abali abo bonna Tony Muwangala ebiseera ebyo yali head of news. Baba nali abira kapapula nti nali ne baga ffe tuliko likola. Kati ne twale wala ffe tuliko ajja kukola. Mr. Kigozi ffe tuliko ajja kukola. Bule ffe tuliko ajja kukola. Enya ne liyita konza awo nno nange nkoze ekyamakulu mu company. Naye nga nange kyolina okuneebaza. Kusikasika. Kyenkwebazaako bandi wansika nonnemerako kubanga nze ndi mukazi atayagala bintu binsiza mabega. Wangamba n'okungamba cruise yadde ddeme efulumye bagizannya nze ngenda Turkey. Ne nkugamba Momo tukoleyo show emu bweti 2 ogende Turkey. Nze 3 ne bwogenda. Naye atulaba twatuka ku BBS ne tukola shows ennya ne ngamba Momo kati wano wookoledde ennya wano ne bwogenda osinika kyebinyo nze nga ngendawo ndekanze cruise kati wano wentuuse 6 sawa ya kukola kati so teyaddamu genda paka kati ebintu nembifaako ebyettake nensigala nenkuba netukikuba mpaka wano ekituuse. Anti mwebale nnyo by the way tuwagira abala program ffe tuliko eriyo ba royal fans betuyinaye nga ye royal fan nnyo. So anyway Momo 19 joininze TV bamutegedde akoze cerebwo akoze ffe tuliko of course erinnya likoze. Erinnya likoze. Now the most important point buli omuntu ndowooza saawa zino ku interview kyaliko. So Momo 19 how do you meet Dax Kartel muri Yeruba? Nange ebya Dax Kartel bijana beewuunyisa. Wala moment y'okujja ku believe mu moment 2015 biseera ebyo ndabira Kartel mu cover zaffe eyo gye twegwirako. Tugambe ensonga zino zigende mu maaso. Twasooka twasooka kuba mukwano kubanze nina ebintu bye nali saagala mu bulamu gate Katonda byampadde. Nali saagalangako kuba na muyimbi mu bulamu bwange bwonna. Kuba nakula mpulira bye baboogerako ng'olaba mu butuufu tebaba akatiibwa abayimbi. Kati nakula nkimanyi nti omuyimbi abeera muntu wa tabbu. Era nga era asooka bingambako naye nga mukulu gundi. Ensonga ezo wasoose n'osooka ozifuna wozisa. Mbadde nsaba tube ba mukwano. Era naye teyagaana nesooka tubeera ba friends. Naye kati ng'olaba ebigambo bye ekyandeetera n'okugamba nti kale naye okulaba ebigambo bye yalinga ayogera mu kubeera ba friends awo ng'alina ebigambo byayogera ng'olaba bizimba. Kati oyo ye muntu asobola okukubuulirira n'olowooza olina taatawo omumanyi mu kubuulirira nga yakutuuzizza wali ogamba Ssebunya yogera ng'akubuulirira ng'olaba byagamba bizimba kwegamba ng'olaba muntu wanjawulo. Nze ku bulamu bwonna nakula ndi hustler. Nakula ndi mpambanyi ate nakulira nnyo maka g'abantu ag'enjawulo. By this mu byonna bye nkunyumiza lwakuba nsagadde genda nnyo into details naye nze saakula na bazadde bange. Nakulira maka g'abantu onoobeerawo omwezi onoobeerawo omwaka bwetyo. So ng'ate sina na muganda wange nti wuuno nti Momo yatulako ne muganda we awo aba alina ekizibu akabira muganda we. Nze nalwalanga nga nina okwejjanjaba. Ebizibu byo bikaaba bwomu. Naye kati nafuna Kartel ng'olaba nti alinga muzaddewo alinga muganda wo kwegamba nga byonna akola ki abimala. Ate by the way abantu ndowooza bamulaba nnyo n'omujajinga olw'ennyimba ndowooza gyayimbamu eddoboozi n'ebyayambala. Bamujajinga nnyo which is wrong. Bw'otula ne Kartel n'omuwayo eddakiika 3 ovaawo okyuse obulamu bwo bwonna. Nze ne mukola ku TV it is Alan Cruz ne Dax Kartel okuba nga ndi ku BBS nga njiriko nenjiremerako it is you and him. Era agamba nedda kuba nze namulasi najja na ku BBS
naye nga gamba nedda akola mujjukira nga yeetalatala ku believe awo nga yeefulazza okuteekayo oluyimba n'okunona Joe Black nga temumanyi nti twemanyi so twakiplayinga bwetyo coolant netugamba kubanze saagala bintu ya posting no bere mu relationship eno n'eri no so twakiplayinga cool ku ground awo mpola ngera ffe tubeera eyo netwenyiga ebiwundu byaffe omugenda okole niwetanga noddanza embiko oyo tebansasula era ngenda kuvaayo si bwe bityo biba bwoti ne bwoti so mu mbeera eyo netujja netwetegeera netusalawo netutandika okwagalana ate nenesanga nga nafuna omuntu eyanyiga ebiwundu bye nalina okuva ku buto abantu banjajinganga nnyo Alani ngonza n'okufuna boyfriend n'ajja alabako ewammwe katwala akamba ke twabeerangamu Alani kaali kabi nga twakakubisa ttaka ng'ekuba weetonya kayiika muganda wange oyo omuto omulenzi n'asituka bambi n'akazimba kyokka nga mwana muto naye nga omanyi abalenzi n'akazimba ng'oyinza ofuna boyfriend n'akubuuza wamwe n'omutwala kayumba tadda okitegeera tadda taagala muntu mwavu so kati Dax Kartel wakamutwalako kati wulira nti abamu ng'ayinza okukwana najja awulira omwana yazinako karaoke olinaga awusidda naye nga saakikola nti nali njagala nti oba omuwala ayaayuse nakikola lwa mbeera kuba bulungi naye kati Dax Kartel era newe namufuna nga ndaba ali serious nnyo mukusooka nemanyi byakusaaga alina kuba omusajja ali serious neŋŋamba noono nze nga sindawaayo mutima gwange kamweyabize mubuulire Momo yaani ayinza okulaba omwana nalowooza mwana wa mugagga nalowooza mwana wa muloodi konze kamweyabize bw'aba asigala akomewo nga mutuuza nga munnyonnyola sina kye saagamba Kateero kuba omuntu gw'oyagala bw'omulimba atuuka esaala n'amanya amazima okiraba naye namweyabiza yenna ne mubuulira oba bya karaoke oba byaki oba ki byonna ne mbimweyabiza wabula yaŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba mbadde nkwagala naye ate nkwagadde nnyo lwa background yo omuwala omulala ayinza okwebuzaabuza n'alimbalimba n'akulimbalimba nefuula ow'ebbeeyi era nze n'olunaku nasooka omutwala ewaffe nasooka n'entya naye ate awo nga embeera ekyuseemukko kamunaye Mukama yatusasa ne tugulayo ku buyumba mama wange waabeera kale obulabikalabikako naye era si bwe bulabika ekiri awo n'okumusiza omutwala nasooka n'entya naye neŋŋamba nedda aba omusajja namunnyonnyola byonna n'agamba anjagadde lwaki mba simutwala waffe nemutwala nalaba mama wange mukayumba kaffe ate n'asanyuka nnyo naŋŋamba kati ate Momo nange nina paasi naye nannyumiza ebibye byonna ntwaga nkula nga tukwatagana nalaba ewaffe ate nansiima nnyo kwegamba ne tukwatagana nze oli alinga taata wange alinga muganda wange kwegamba ye buli kimu nti ebizibu byonna kati nange nafuna gwensharinga naye gwotwala nga kati mukwano manyi kino kigaanye nagaakola bwoti kino kigaanye wano wagaanye nze abantu bambanga ku social media nenkaaba by the way bakuvumira ki bino ate bavuma tobimanyi ati walagwe bannange nze bannange obaana omuwala olira ku mwala gwe kibi gwokola biki obitegeera muti bavuma nze nekikyo kyammwe tekinnyumira temumanyi kuweereza obitegeera ebyo ololono ebyo banvumanga nenkaaba kati kati naŋŋamba naye mugenda kaaba okomewo naŋŋamba abantu abo balaba tosobola basanyusa bonna tebakulimba naŋŋamba tosobola kubasanyusa bonna ekyo onookiteeka mu mutima gwo ojja kumalako era ye bw'omuntu bw'atuvuma ne tubikula essimu yaffe bwe tuti ne tusanga atuvuma aŋŋamba kimu haters.com bw'abayita haters.com n'aseka kwegamba ye alina engeri gy'atwalamu ebintu bye bitasobola nakutegeera kati kwegamba yampa amaanyi ampa obuvumu kisobola n'okuyimira ne ŋŋamba nti kino nti kiri nze natereka Katero nga sawa kumupostinga abantu nti mwagala wangamba empostinga nanneegaana nebbanga oyo yali yasooka okumpostinga ku page n'agamba happy birthday honey bwe yakola ekintu ekyo Alana abasajja tebatera bikola opostinga abakazi ffe tuleeta akajanja n'okuba omusajja abantu omwami sikikola nagamba bbanga litantaddeyo sirimuteekayo
bwe yanteekayo n'agamba happy birthday ne ngamba woowe yalina birthday yange ne ngamba tufudde ngenda okulaba azzeemu akubye ekifaananyi kirala akubye ekyokusatu ne ngamba Grace omukwano wa Grace ne ngamba Grace Katero omulaba kyakola kuba tokiraba ne ngamba Momo nkiraba koze kati nkole ntya nsanyuke nyiige nkole ntya nga kati mwebaze ntya koze kati oba wakikoze nange sijja kutya kamukuba abantu nitandika okwekuba abantu bwetutyo n'atambalooza twerabye jjo abatijja myezi 3 bakeeraba myezi 6 batutijjirako media okwogera negamba nti Momo 19 beeyagala ne Dax Kartel ne bigenda mu papula z'amawulire ne bigenda ku ba bloggers first shock ya media ng'olaba kifuuse topic kyakufuula uncomfortable oba kyakufuula uncomfortable? Of course kyanfuula uncomfortable. I remember kale waliwo olukosi ayita ng'omwe oyo tetwamufaako nnyo kuba twali kuba ffe tetuttigida tetugenda mu club sigala mu club bange tagenda mu club bw'aba waka nga talina kiso tuba waka kati tukyali kizibu nnyo okutegeera relationship yaffe era ab'omunda be baabijjayo kati bagenda okubyogera ennyo lwe twagenda ku awards ozijjukira baziyita high school awards tugenda babiri fena mu kugenda Katero ye ali free nange ndi free tetwetwalanga basereebu mbu ffe twalanga kiri nnomo okugenda tetwagenda mbukola mawuli nga tetubisuubira nti abantu bajja natujanjawaza baba tuli b'amaanyi bagenda gamba abaana abo twagenda byaffe ku awards bannange ekintu kyagenda viral wesiba byatandikiraawo ane nafuuka uncomfortable nga bannaye nfudde abantu ne boogera bannanga abantu baatuvuma ne batandika okugamba kano kakazi Katero ke yalonda mu bakazi bonnoyo akakawala level nga ya wansi nnyo tekasaana Katero biki abala ne bagamba omuwala mulungi oyo tasaana Katero biki omuwala atuswaziza nnyo basajja bonna n'alonda yoyo banne abantu baayogera alani namala ebbanga nga sikyategeera ng'ebigambo binzita nga bwo bikula abakuvumye abavuma Katero abakuvumye abavuma Katero abakuvumye kuga abantu baatuvuma ffe netwesana tugamba bannange naye nagamba ne banavuma batuufu tamanyi Katero byankolera ala nimutukanye nasooka ovuga ani yagigula Katero nze naliwo Katero Mark 2 grand siwe kiri Katero yasooka okungulira emmotoka nze emmotoka zaayitanga ku nguudo alani nga simanyi nti mulimu eyange nga ne bwombuuza Momo oyagala mmotoka kikaaki nga siwanaga nti kika kino ku mulimu wange bwenkola oba nga ndaba nyinza kujja sinde zigula emmotoka okitegeera omusajja akwagadde akubeereddewo obulumi bwe bubwe akedde ku maca alaye mukazi we Katero yeefiriza Alan nga tanafuna na motoka nti ye yeeno nga emmotoka ajja kukosa ya manager ne naagamba kanguli mukazi wange emmotoka omuntu ati bagenda mujjawa okitegeera kati omuntu bw'ayogera mbu Momo yanoonya ki Katero mwe mwogere nange nago nabadde nnyumiza ne mugamba nsobola okugulira omukazi emmotoka nga nze sinnagivuga ye n'agamba kyali wange ngamba okuggyako nga mmaze gituulamu ekintu okikolera munno n'abantu boogera nnyo kati ne mpulira bagamba oyo muwala Katero amwagalako ssente my dears nze sibangako na ssente ziri oyinza okuba nga nsobola okusapootinga omwami wange mu kiganye nekitegeeza mbu ndi mugagga siri mugagga bintu byakuyambagana Momo ne Katero ne bakwatagana ne bakola ki ne bayambagana nti Katero waganye Momo n'amukwasizaako Momo waganye Katero n'akwasiza nti Katero asoboka ku macanga ebintu biganye nga bayokana ne manager ffe bwentyo nenjiga okubearinga ne character ye kuba kiki kintu kiba kya ddakiika ntono 1 2 3 ne kivaawo ate ye ng'omuntu ali so nice ali so loving ali so caring katwaki mantunya kali kamala wali eddakiika 3 n'enkeesibako ebyo abantu boogere bajja kwogera nze omuntu abeera eri ng'agamba oyo mwala nayinza kyotambula n'okyo kale oyo sisobola babeere n'abantu baabwe ku bonna tewali yantuma Katero ate nange sirina musajja gwe naabatumye baddembe okulonda abasajja baabwe ab'ebirooto byabwe oli atulaba nti batuli baavu waddembe okwagala omugagga oli alumirirwa nti Momo okukyalako baleese omuntu butono gwe bba waakukolera ebinene tetukulinaako buzibu
era sijja kuvayo na kujja kubifaananyi ogamba nti gundi kino kyabuzeeko. Buli omu alina eddembe lye, ate buli omu waddembe okugenda n'omuntu gw'ayagala. Kati nze ono gwe njagala, lwaki oba olumirwa kamulali gw'otalidde? Momo mukazi wo, Momo muganda wo, Momo mwana wo oba jjajjaawo. Tekuli. Bazadde bange baba basanyufu. N'abantu bange bonna nga basanyufu ne Kateero. Gwe gwani alumirirwa? Sikumanyi. Okitegeera, sikumanyi era siri kumanyi, so tagakumanyi. Kati watonjagaliza Kateero, totuwagala nze oba tonjagala, it is okay. Tondiisa. Momo, what does it take to love a musician? Kitwala ki okubanga o falling in love n'omuyimbi, ng'oli presenter, oli muyimbi, obugumiikiriza obwo ne ba Slay Queen n'abawala abaluusi ababa bamwegwaniza. Because I believe bangi boogera naye ate n'abamwegwaniza gye bali, ate oluusi nga bakusinga n'obulungi. So what does it take? Kitwala ki? Ekyo kitwala mutima gwa musajja. Kitwala mutima gwa musajja. Omusajja yasalawo n'agamba nti wadde ba Slay Queen gye muli mwebuusa, ono gwe njagala. Ekitegeera, n'asiiringa n'agamba ono gye mukyala wange. Mwabasigadde sibalaba, ne munaakola ki sibalabawo. Ekyo bange kye yakola. Sijja kugamba nti mbu bannange musanze nina entale ewaka, banne tubeera mu kulwana n'aba Slay Queen. No, sibiraba. Sijja kumuwaayiriza, sibiraba. Mpozi nga birijja mu maaso eyo. Manyi ebintu bikyuka. Empozi nga birijja mu maaso eyo, naye at the moment sirabamu na buzibu kudeetinga muyimbi. Sikirabamu buzibu. Era oli aba bubi wampisa mbi, nti oba mwenzi bwenzi oba wampisa mbi, oyo aba bw'atyo naturally. Kubeera tulabe n'abatali bayimbi nga benzi. Singa lukya ku makya n'okwata Dax Kateero nga ayenze ku njagala gy'omwagalamu. Kiki oyinza omukola Ssebunnyo oyo owengeye? Gwe njagala gye mwagalamu ogipimira wa? Laavu njiraba nze. Bwe kuba 10, 98. Abantu bakyogera nnyo. Momo gwe osinga okwagala Kateero. Lolololo. No mwena mweyagala. Anti abamu babyogera ne ku page yange birango oli abikommenti nga Momo gwe osinga okwagala Kateero. Bo love bagipimira ku postinga gyo postinga omuntu. Bala mpostinga nnyo Kateero. Kateero muyimbiza brand. Nze siri muyimbi. Show yange ya Lwamukaaga, zombi zenkola za Lwamukaaga. Kati mwagala nzimba okuva Monday mpaka Lwamukaaga. Kati singa omukwata ng'ali mu bwenzi. Kati mukulu kwali alaba. Nga mukute ngali mbwenzi. Ate nkola ki? Onoba? Oyagala nzijjo biso sinoba. Momo wajja fumba. Songa naye butono nnyo. Busonga butono nnyo obwo. Mu bukwasaganya. Bukwasaganya ngero ojjawo kintu kyo. Ko kitwala mu kiseege. Nomufaafaganira eyo kitegeera. Naye ebyo by'ogamba mbu olwana ki? Kati nga Katonda yakusudde ku musajja omwenzi. Ojja kubona enkyo okuboli okuboli. Okitegeera kintu kiba kyangu omuntu ulabanga abantu abakulu. N'omanya kubera omusajja waayendera abaawo ekitagenze bulungi. Mukulu gundi kacumbali abuzeemu nnyongereko. Okay, Alan Cruz, gemanya ku Facebook, Alan Cruz, Instagram official, Alan Cruz. Genda maso n'okubanga subscribing as we are winding up. Akaterekeka Momo 19. Wali otuddeko awo n'ogamba ngenda kuritayaringa okuva ku TV very soon. Okola ebintu ebirala kuba tugambe wasoma movies biki. Yeah, njagala ku retiring and very soon nja kubanva ku TV cause I think when nali njagala Mascom way back nali simanyi kye njagala. Byali bigambo byantu nange kyempulira kye kiri matu. Naye nga siri muntu nnyo wa bintu bino wa limelight. Siri nnyo muntu wa limelight. Bantamu boogera na bingi nnyo bebaagadde nze neeyisizanga bwe njagadde. Amanyi we nalyanga emmere nga sinajja ku TV nakati wendya. Kaka mere nze nkumanyi osabulira ddala emmere Momo. Ate mutoni nnyina yaffe. Nze sikyusa mbola kuba najja ku TV ate nenfuna omuyimbi kati ngende mu Serena. Of course nsobola ogendayo n'engula emmere. Plate neeba abiri gasobola okuneemagali emmere. Tegasobola. Naye saaga bintu byakwewanika. Njagala nnyo okubeera nze nga bw'ondaba. Nze siri ku competition mbu
Egundi avuge motoka naye kanvuge gundi alya mugundi nange kandyeyo era abalamba buulira ebintu ya competition bibi nnyo kola ekintu ekijja mu nsawo yo ne nsawo y'omwagalwawo mugyeewo amalala nze ndya wali ewaffe wali omukyala Silivia abakanu gange bammanyi ba Jessica mwendya naye nali nvudde koki TV Alan Cruz njagala okugivaamu era nja kugivaamu kwasiga omulimu gwe njagala okubaamu mpaka amwitu furniture by the way tuli mu furniture tulina gundi afagita Modax Furniture Company Limited gye tulimu gye tuwaakingako nti era ebina bwe tunaba tukizimbe ne kivaayo bulungi nga tukyagala tujja kujja tukikuba abantu tubaye n'obulango ku BBS. Alan Cruz ge manya misansa mgena maaso o subscribing nja kwongera okigamba okay muda chikemu lwachemu kuna mkutu gwaffe kati Alani awalaba mpemu nawo mpemu gwali wange twebale go kale tugende maaso muda chikana ate mangi nnyo naye nga kenjagala okuyisaawo abaala bonna abali Alani oli mwami oyagala mukazi kikaaki igwe mume byange ebyo mmanyi mbulirako sigamba gwoli naye nego omukazi gwali agadde okusetolinga naye alina kuba na bisanyizo ki ekisooka njagala omuntu atanyooma njagala omuntu nga ampa respect when it comes to color I'm too much into brown skinned girls ekyo kimanyi then njagala n'omuntu amanyi ofumba because I know how to cook then nekirala njagala nnyo omuntu nga tatunuulira Alan Cruz wa TV nganda anjagala ya mkifaananyi kya Alan yes mutarwa ya nga njagala mkifaananyi kya Alan mutarwa tanjagala mu TV that's why njagala nnyo gwe nine naku zino ye because ekyali ntoya naye nga omuntu akwagala nga takwagala because you're celebrity nga nabala ne boogera manyi poto abantu boogera nnyo oli nagamba wafunye wa TV abo so I believe nti omuntu anjagala mu mbeera eyo mbanja mwagala kati nange mbadde nkifisaawo nti abawala b'ennaku zino buli omu olina olukisa you have your choice okulonda omuntu gw'oyagala nekyo njagala mumanyi abasajja b'ennaku zino baagala nnyo omukazi acompromisinga oba nkiyite improvisinga omukazi gw'osobola okugamba nti mukwano leero omunnyo tewali ala n'ogula sukaali n'engula omunnyo okitegeera omukazi najja n'akomwaka n'aleeta n'akola shopping ewaka omukazi azimba omusajja beera nnyo omukazi azimba omusajja so omukazi anyunyunta omusajja okitegeera nti Alan Cruz musanze ali ku BBS avuga motoka kivitiizi making sure nti Alan Cruz omujja ku vitiizi alese omuteeke ku kuluga Alan Cruz musanze apangisa making sure nti Alan Cruz ava kupangisa ayezimbe n'abala b'ennaku zino baagala kusirenga kulagako gundi yabadde mu nnyonyi nange ndi mu nnyonyi baade kuserena nange ndi kuserena kunyuunyunta munno omunyuunyunta okitegeera so abala b'ennaku zino tubiveeko zimba mwami beera mukyala azimba omwami so omukyala anyunyunta omwami batukene okugamba Alan Cruz yali alina vitiizi ye n'omwana we yajja Alan Cruz yatunda vitiizi eyali mu nnyumba eya ddabo kati ali mu singo lwaki obeera ekizibu ekyo batangogamba olina ekisiraani beera omukyala azimba bawo kyalina kyoba ogendera kala ni waba alina omutwalo gumu gwe bamukozesa ewaka lwaze nga talina muli echapati good yes kati Momo 19 era ng'osiibula bantu sooka obeebaze okukulaba ku celebrity track notuwagira ku program ffe tuliko tusibule tuve wano yabanaye mwebale okutulaba ku celebrity track mwenna abali eyo gye mutulabira mwebale okuwagira ka cruise kange kano katobye katobye bambi katobye kantu kalungi tho tumanyi okulwana mu keno gye mutaba ne kantu kalungi wale kaagala mwebale kulaba celebrity track tujijanjawaze efuuseemu ku shows kati ez'amaanyi mu ggwanga yakoze omulimu amaanyi nze Momo 19 oba Maureen Nalubuuza kola program ffe tuliko ne Alan Cruz buli mukaaga ssaawa 3 ez'okumakya
ate ne nkwana endala celebu mbali nga gita celebrity track celebu then osobola kumfollowingako ku Instagram olina n'endala gy'okola erwana eno Kartel gyokolera ewaka following ku Instagram momo19.n Facebook elimori19 mwebale nnyo okutwagala musigale nga muwagira Musege olimbala Musege ngenda kukola interview yange ku celebrity track gwagenda ogikola igwe nze nkostinga awo nno kijja my story bwendi nnyo nja kugikola yaddi ngenda byenninde okwapenga then njikole okay Alan Cruz game bagale nnyo Musege olimba banneeye tulujanjalaze olimba lulungi cause abesitulanga ne mujja abantu bazibala ne bajjanga ne bagaba banga olina asituka nave uwe najja nagaba banga omwala gw'olina Musege toyina kye walonda kati mweronda Musege kati tweronda Musege ku Musege naye oba olina museze ogamba tweronda musezi ku musezi kale Alan Cruz gemanya bane mwebale nnyo okutuwagira kuva lwe tatandika 2016 kuva lwe tatandika okukola ku BBS Telefina mu mwezi gwali gwa kutaano twatandika okukola ne Momo program fe tuliko naye nga ssaawa zino musigadde mu kyatwagala tubeerawo essaawa zibeera 3 okutuusa essaawa zibeera 4 ku BBS Telefina kwe tukola fembi era nga tuli ba mukwano nnyo tumaze ndoozi emyaka gigenda mu 6 yes we are best friends good friends muvubuka wekkiririzeemu ate beerayo ne patana wa akutegeera nakapatana kange kano kantegeera bulungi nnyo nziruka ne nkabuulira ku kyemba naguddeko nenga ne Momo 19 nagudde ku Musege naye baba nyamba guno nguwone naye era bwe nfuna ekituufu era mugamba Momo nafunye ekituufu kitegeera so she's a sister and I'm a brother atwenyumizaako ku mbeera ezimu kitegeera celebrity track emukutu kwoli divorce webali nnyo kubeera ku kamera ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo tulina ne channel endala bagita celebrity track production abasubscribings eneetuuka 1k subscribers namwe ate mwebale nnyo tulina endala ate bagita Rock TV Uganda egenda celebrity track production egenda kuba ekola skits movies webityo so tulina endala Rock TV Uganda bannaye YouTube kyetukoze zonna zinoonyeeko celebrity track yeno gy'oliko celebrity track UG tulina celebrity track production nayo genda subscribing olinde skits ezijja tulina Rock TV Uganda then waliwo ne kyali wange omulala bamuyita bamuyita FX Mosh FX yakutte video ya Shami Crazy yakoze omulimu mulungi nnyo genda onoonye video gye bayita Love olimba balita Love Shami Crazy Shami Crazy Shami Crazy olimba balita Love bona laba video eyo noonya omusajja we bamuyita Mosh FX yakola video ensangi zino yaliko twemala egoga wano tuli waka njagala kutumira ku mwami wange mutumiddeko nnyo Sulaiman Sebunya mutumidde ogenda siramuka nze Mariam already mbadde ndimanyi obadde olimanyi ti eryo lisigala lyeryo Mariam twabagaa nti nze Mariam mbadde sinabibagamba ku ffe tuli yes nze Mariam so njagala mutumirako tumira ne ku mikwano gyange gyonna kabebi kange kajjobosa nkatumiddeko nnyo kakwano kange ako bambi nekamberawo Belinda nkutumiddeko Belinda owa US yaliwa Belinda namusaazi ono yakolanga programu ya kibala gitaani mpozi eno yalinga kyaliwo ekyali wange nnyo bambi in fact kati ndowooza abakyali bange era beebo bennina kale celebrity track oba kasara kafe akakana katuwagidde anyway musibe bulungi guys mweraba Matovu Divorce oba Sad Divorce ku Instagram oba mufuna bulungi nnyo ne ku Facebook awo bw'omulaba gaya ayina profile picture nga kuliko ekifaananyi kya muzeeyi yoyo Matovu Divorce munoonye bulungi nnyo musajja awagira muzeeyi bulungi nnyo era bw'oba omujja ku muzeeyi oba olina ky'omwagaza Alan Cruz gemanya musibe bulungi mweraba Celebrity Track. Subscribe.